Omulabi wa Salam TV nkwebaza okubeera nti otambula naffe yonna gy'osinza okubeera nti olaba TV eno mu ngeri zonna kyokola kyankizo tukwebaza bwebaza banaffe abalaba TV eno okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo naddala abava mu Eastern Region tubaagala nnyo ate bagenda batugamba nti ino program KADAMA abasaidiye mugiraba nnyo kubanga we mujja ate views ezisinga okubeera nti zankizo nnyo naddala mmwe okulondoola abaana bammwe gye bagenda banga nti abaana bagenda ku bwa KADAMA bangi ddala mu Eastern Region n'olwekyo kyemukola kyankizo kwe kukyusa gw'olaba chansi wonna osobola okubeera nti okyusa obulamu bwa famire yo ekyo oba okola ate oba gavumenti efuna ssente empitirivu ddala okuva mu bantu abagenda okukolera ebweru kati ate mmwe famire mwe bava so ekyo kyankizo nnyo mukole mugende mu maaso n'okuyiiya okulaba nti mukyusa eggwanga lyammwe mukyusa famire zammwe kyemukola kyankizo nateera tukomyewo ne programu yaffe KADAMA eya wiiki eno mbeebaza era mbakulisaayo yonna gye muva olunaku lwa wiikendi mwebala okubeera nti mutambudde n'ebyemukoze ebyenkizo tubeebaza nateera tukomyewo ne Shaban Kalema okuva mu Fresh Minds International okubeera nti tugenda mu maaso n'okutegeera ku mulimu guno sebo njagala nkusabira osokola muse ku bantu abatulaba abo era abagoberera TV eno ya Salam TV abalabi ba Salam TV mwenna tubeebaza okwekumira ku TV yaffe eno TV y'obusiraamu TV yaffe ŋŋanzi era nembalamusa nekiramuso ekisingira ddala okubeera ekirungi nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyeyatulagira ti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oli omu ku basomesa abayigiriza abantu naddala ku mulimu guno ogw'okugenda ebweru kati mwezi mulamba oli mu kusomesa abantu naye abantu baagala okutegeera process kubanga abantu bagenze bapiikinga bategeera bamanya nti si kibi okugenda ebweru si kibi omwana okukola si kibi kisingako okubeera awo n'okola emirimu emirala nga tegivaamu ssente zeegasa genda ebweru okole tojja kufuna buzibu njagala okutegeera era abantu abaagala okutegeera process ey'abantu mwe bayita abagenda ebweru singa omuntu anamba amaze okuteekawo obwongo bwe naga nti n'akiguza obwongo bwe nti agenda bweru process ebeera etya? Abalabi ba Salam TV okusookera ddala tubeebaza okwekumira ku TV yaffe ŋŋanzi ekyokubiri ne twebaza ne management ya Salam TV okutuwa omukisa guno okubeera nti tujja tubatuuseeko information eno era nga kirungi nnyo omuntu yenna yandyetaaze okubanga ayagala genda wabweru omuzadde ayina omwana wo oyagala agende wabweru naawe omwana yenna ali eyo obadde obuzaabuzibwa owulira kino nakiri guno gwe mukisa okubeera ng'omanya bwe manya ogenda wabweru nkole ntya era neetaagisa ki okusookera ddala license gye tulina etulagira oba etuwalukusa kutwala bannayuganda kati yenna alaba TV eno nga toli munnayuganda tetusobola kutwala otulabye nnyo baga nti otulabyeko nnyo license gye tulina etukkiriza kutwala bannayuganda. Omunyarwanda tomutwala atali munnayuganda tutwala mu Sudan munnakenya tomutwala osobola mutwala tutwala munnayuganda ekyokubiri gwatudde eyo kyolina okuba nga olina mbeera ne passport ekakasa nti oli munnayuganda eya Uganda ekuba waliwo wano nga alina eya Kenya alina eya Rwanda eya Tanzania eya Uganda ekyo ekyokubiri ekyokusatu beera ng'oli mulamu kyentegeeza obulamu bwo bulamu oba lwe luganda sikutegedde obulamu tolwadde musujja yes kubanga si buli alina obulamu nti mulamu okugeza omuntu ali ku byuma emulago
aba mulamu naye nga ate si muki tagenda si mulamu ntegerekeka bulungi kati mu kino endwadde zino wammanga olina kubanga tozirina wadde oli munnayuganda era olina passport niye olina okuba nga oli mulamu okugeza toli mulwadde wa HIV AIDS toli mulwadde wa siriimu oyo tagenda tebajja kukkiriza kola eri nolwekyo kati toyonoona biseera byo toyonoona sente zo obwo bulwadde bumu tolina bulwadde bwe bayita hepatitis mu bika byonna ebya hepatitis ABC nga tobirina tegerekese tolina obulwadde bwe bayita TB tuberculosis akafuba akafuba toli mulwadde wakafuba bikebera byoyogerako bw'oba okalina oba nga wakalwalako neyakalwalako n'okawona TB eyamulwala n'omuwona n'amulina tosala tosobola kugenda era bw'ogenda eri ne bakukebera ng'obulina bagenda kutika bakuzze n'obulwadde obulala bwonna obugenda okukuumira ku ddagala buli lunaku okugeza ni mulwadde wa puresha ni mulwadde wa sukaali ni mulwadde wa kansa insurance gye bakuwa medical insurance ebyo tebikavaringa kakati obeera medical unfit tosobola kukola ki kugenda ndowooza kakati awo olina okuba nga oli mulamu ekirala ne bannaffe nga wafuna ku accident omubiri guno ne babaako b'ebyuma bye baakuteekamu naawe emikisa gye egy'okugenda giba mitono nnyo kubanga banaakuteekamu ekise ne balaga nti omubiri gwe gulimu ekyuma bajja kulaga nti tokola ki togira kati bannayuganda abalala be bano ng'ebisigadde byonna bye njogedde oli mulamu naddala abavubuka n'ogenda ne bakugyamu erinnyo olw'okuba gwe mulembe oba industry gy'owangaalyamu oba yabayimbi oba yabiki ebyo byogera nga bipya gyendi tubirina waliwo bwe bajjamu erinnyo ne bamuteekamu erya golodi omuntu gwe bajjamu erinnyo ne bakuteekamu erya golodi tagenda kuba KADAMA kasita alibanga we baalijja lisobola okulabibwa nga bwe mba njogera abanga osekale lijja kulabika eddibu eryo togenda bano nagenda nenekuba ttatu mu bulago wano ku mikono ku biki naawe emikisa gye gyogenda giba mitono kampani ezisinga ewattatu era wenkubiriza abavubuka abali eyo bw'oba omanyi toyina nsonga ekwekubisa ttatu togyekuba naawe yagyekubisa ng'olina ekirooto ky'ogendako wabweru naddala mbawalabu ogenda okole kikendedde genda bagijjeko otereze omubiri ogwo bwe batesobola kuvaako awo tusogenda mu America mu nsi ez'abazungu bayinza obutakitunuulira America ogenda bajja kuba tebakitunuulira naye abawarabu basetinga standards ku muntu agenda okukolera ewaabwe waliwo agenda okuŋŋamba nti ne bwe tubeerayo tulaba abafiripino tulaba abaki nga bazirina ekyo kirekere agenda okuwa omulimu bw'alijja wano nga takiraba nga nsonga ojja kgenda naye ku kyobulwadde tekiriiko kola ki tekiriiko substitute era tekiriiko okuteesa bw'oba toli mulamu tatu tuyinza ogaa nti genda ogisiimuleko nogezaako nosiimulakikyalabika nnyo bisiimula naye obulwadde n'obusiimula ogenda busiimula oti bwe buba bujjanjabwa nga bw'olina bujjanjabwa okugeza hepatitis batugamba gyatandikira mu osobola okugenda n'omukola ki n'omujjanjaba mu B n'omumanaginga mu C oba tokyawona kakati bwe tubasabira abavubuka abali ogenda bakkebere kyekisingako okubeera ekikulu olaba obulamu bwo nga bukoze okusinziira ku baana be mukebera wakati gwe oteeka okuba nga olina ekibala ekituufu
kubana bemukebera ogendi mwakatwala mutwalo mulamba n'ekitundu obulwadde buno bwa hepatitis B oba C oba kiki kuba zino levels ndowooza za kkula bungi mu Uganda. Obulwadde obwo tubulina era bungi. Ekisinga okunakuwaza kyekyokubeera nti tebulinga bw'olaba obulwadde ngamba obwa siriimu nti majority kuba bulina bayinza okuba nga be baabwenoonyeza. Obulwadde obwo abasinga kuba bulina bayinza okugamba nti be baabwenoonyeza wadde abamu baabufuna nga tebakoze eki se babunoonyeza. Naye ku hepatitis abasawo batugamba nti n'okukwata obukwasi bw'oti mu ngalo ng'oli abadde abulina asobola obukusiiga. Ezo body fluids entuuyo biki ebyo asobola obukola ki obukusiiga. So we tubasabira bugenda bakukebere kyekisookerwako ddala bw'oba tobulina bakugeme. Munnayuganda naddala omuvubuka akyali eyo genda okole ki ogemebwe. Waba onoogemebwa emikisa gy'okufuna obulwadde bino obwo ojja kuba ogikendeezezza. So we tubasabira nti beera mulamu. Okay, tuli ku process ey'okugenda ebweru. Ogaye nti obulwadde bukugaana sooka weekebere. Kyamakulu okusooka okwekebereza siriimu nga tonnaba kutawaana. Si siriimu yekka. Ekyandisinzeeko buli muntu ali eyo n'omanya obulamu bwo nga buyimiridde. Oyinza okuba olina kansa kuba naye akulira mu stages. Abasinga obungi tugenda omutegeera nga tuli mu stage 4. So ekisingako obukulu munnayuganda ali eweefiriza akasente ogenda okasasule mu ddwaliro obagaye banaye munkebere mumpe medical report yange. Manye nti wadde ndi mulamu naye nyina ekitajjirira bulungi osobola n'okwejjanjabya n'okiziyiza. Wali kitatambula bulungi. Waliwo ekiri mu kwezimba mu bulamu bwange. Abasawo bajja kuwa amagezi bagambe kola na kino na kino okulaba ng'okiziyiza kireme kuvaawo we kiri okutuuka mu mbeera eri esobola okubeera nti ekuteeka ku ndiri. Tukyagenda mu maaso na process yaffe. Kati bwe tumaliriza nkute passport mu ngalo. Passport medical njikute mu ngalo ndi mulamu. Medical nayo njirina. Kaakati awo genda. Ani avunaanyizibwa okukola medical form? Ani medical ngenda wa oba mu muntu ala? Ekyandisinzeeko olw'okuba nti bannayuganda bagezigezi ajja kuleetera enkolerere. Ekyandisinzeeko jangu tukusindike mu ddwaliro gye twesiga bagende bakukebere. Banaamala okukebera emedical yo egenda kusigala eri yakyama wakati waffe naawe n'eddwaliro. Era singa tukusanga nga olinamu ekitatambudde bulungi tujja kuyita tukugambe eddayo ku ddwaliro boogereko naawe. Kuyinza okuba weetaaga counseling. Nze siri musawo sibimanyi. Neffe eddwaliro bwe tutugamba nti omuntu ono nti waliwo akwegendereza nga musindika ddayo nga tukuyita nga tugasooka oddeyo kuba bali mulimu gwabwe ekyo ekyabatendesa okubeera abasawo okubeera nti nno bakubuulirira ne bakugwa amagezi kola bwoti ne bwoti ne bwoti osobola okuwangaala. Simanyi bono oyogera byama okusinziira ku records ze muyina ku bantu 100 siriimu e Uganda ali atya bwe mukebera abantu 10? Kino abantu naddala bannayuganda abajja wano majority bajja beekebeza. Abamanyi ekigenda mu maaso abakimanyi. Era bino byatasobola kwekebeza nga ye naddala byabadde tamanyi okugeza cancer, pressure bye bamugambira mu ddwaliro nti twakusanzeemu pressure, twakusanzeemu sukaali. Naye kati pressure naye kubanga abasinga obungi pressure tagenda. Kati pressure kibasizana ne ku level kwali. Waliwo bwe twandigambye nti ali high normal. Bw'ona ogenda ku exercise n'olya bulungi n'okola otya ojja ku maintaininga. Naye mulimu okugamba nti ono ali hypertensive. Tetwandikututte gy'otagenda kufunira ddagala ate ofiireyo. N'olwekyo tuba tukuwa amagezi nti ekyo kyogenda kikole kireke. Genda wejjanjabye kuba abulwadde ba pressure bawangaala ne bakola ki. Bwe tuva ku medical form eno tugifunye ennungi tudda ku ki? Kakati ekiddako kwe kubeera nti nozze wano eno ne weewandiisa. Bw'omala okwewandiisa ne tukuteeka mu bitabo byaffe
tumala okuteeka mu bitabo byaffe ne tulaana mulimu ki gw'osobola okukola okusinziira ku gw'oyagala bagw'osobola okwagala kirala n'okusobola kirala. Okugeza security guard agenda mu mawanga g'Abawarabu alina kubeera nga wa muntu wa fuuti 5 n'obutundu 8 inchi 8. Kati nze abantu bonna bennenkana nabo obuwanvu tebasobola wa security guard. N'olwekyo kati bw'oba ozze wano tubatuuza wansi ne tubabuulirira nti mulimu bwe guti bantu bwe batyo bagendayo, mulimu bwe guti bantu bwe batyo bagendayo, mulimu bwe guti ekyo nakyo ne bakikola ki ne bakimanya. Waliwo omulimu gw'omumpi? Eyo n'emirimu gy'abantu abampi. Abampi tetubaagala? Ng'abampi tebabaagala? Security guard tebakolagana n'abampi. Olwajja saba kirala? Kati abira tusobola omutwala nga n'akola ku nnyonyi nga Mukago, bakirina, warehouse workers, abasomesa, bwe bityo. Ne tubatwala waliwo ba delivery, ba drivers, ne tugamba katukutwale ogenda okola ebira. Kwegamba wano ffe tukuyambako wadde ozze oyagala kino ne tukuyambako tugamba kino tojja kukola ki, tojja kuyita, tojja kisobola. Tugendere ku kino. Kati bwe tumaliriza ne tubeera ne ministry nti emirimu egyo gizze ministry emaze otuwa olukusa tubeere nga tutwala bannayuganda. Kakati buli omu kyeweewandiisizaako nga tukuyita. Mulimu naye yajjanga security guard ng'agamba naye nze bwe nfuna obwa kiriina nja kukola ki, nja kugenda nga naawe tukuyita. Kakati normally company zino ezikozesa abaana zisindika ba interviewers ne bajja ne balondamu abantu be bakola ki, beetaaga, balina ebisaanyizo bye beetaaga nga tukutwala ku interview ng'okugikola naye nga tetunnagenda ku interview era tusooka babuulira mulimu guliwo. Mulimu gwe guno gusasula ssente bwe ziti, gwetaaga abantu ba myaka bwe giti, guli mu kifo bwe kiti era guli mu nsi bweti. Mwana bw'alaba nti nawe era ayitawo n'okuteekamu ka input nakanga asobola okuyitawo ng'akiyingira. Kati bwe bakuserekitinga ng'osayininga offer letter, ffe wane poliisi eyaffe eri nti bw'osayininga offer letter ssente gavumenti ze yatukkiriza okusaba nga tugagenda osasuleko ebitundu 5. Ng'omaze okusayininga? Contract omaze ogisayininga ng'osasulako ebitundu 5 ng'asigala mu bitabo byammwe? Ng'asigala mu bitabo. Naffe nga tuteekayo ebintu byo ofune visa. Bw'ofuna visa ng'ojja omalayo tuba twamala dde okufunira travel clearance okuva mu ministry. Essaawa ng'etuuka ey'okutambula nga tukutanga okola ki ng'ogenda. Era contract eyo omwana ono asigazaako kopi. Bw'atuuka eri ne bamugamba nti waliwo contract asayininga $2,000,000 n'atuuka eri n'agamba bamugenda kuwa $800,000. Eyo nsonga kuba naffe endagaano gye tulina ne kampani buli kimu kiba kyerufu. So tusuubira ssente ezo kweyongerako wabula sikola ki kubanga zikendeera. Tukyalina ekirala mu process? Yes, mu process ku baana abawala abakola mu nnyumba nga aba housemaids bo tubatwala mu training ya wiiki 2. Training eyo emuyamba okumanya gy'alaga naki kyasuubira okusanga kubajjukira bawangaalira mu mayumba n'abantu b'omu mayumba. So mu training eyo bakuyigiriza olulimi, ne bakuyigiriza ebintu ebiri mu nnyumba byonna byonna amannya gaabyo, ne bagamba Muwarabu bw'agamba taal aba ategeeza ki nti genda jangu, genda jangu, bw'agamba nti tuam kitegeeza ki njagala kulya enjala ennuma, mmere bw'agamba nti laham agala kulya ku nnyama. Kwegamba byonna ne tubategeeza essowaani bagiyita batya, akacaayi bakayita batya, ekikopo bakiyita batya, byonna n'abikola ki n'abitegeera. Kimuyamba ki? Mulimu ne practical session nti Abawarabu tebooza ngoye nga boozisanga loozaffe. Waliwo washing machines era mu training center byonna bikola ki bibaayo. Kakati oli we yeebuuliza washing machine mwannyinaze avudde eri mukyale waffe Erakai terina masannyalaze kebongo kabongo eggulu eri mu kyalo lamo mubafuna bannayuganda bonna tubafuna okuva mu bitundu bya Uganda. Lamo ebasindikira nkugambye ku buli booda tulinayo munnayuganda eyali avuddeyo n'akola ki n'atambula ne fresh mind. So mu training center eno
omwana ono emuyamba okubeera nga emuyigiriza buli kimu ekiri mu nnyumba nemulaga buli kimu ne bamulaga nti mashini bagyozesa bwe bati bagisetinga bwe bati era bwe bagira wano oteeka sabbuuni bw'ogisetinga bw'oti toteekamu ngoye ekika kino engoye enjeru tebazooza naziri ndala omuyindi n'amala oba omuzungu n'amala omuwarabu n'amala ebbanga nga kwegamba ategeera ekigenda mu maaso omwana ono n'akitegeera era bagenda okutuuka mu nnyumba muli ng'oggyeko ebintu ebitono ennyo ebikyukakyukamu batuukayo nga okutandikira bakola ki bamanyi era ekyo kyakendeeza okubeera abaana bano nti bakaabira nnyo mu mayumba gano nti emirimu gibalemye n'okubazza so ekyo kyo kiri paati ya training ya process etugira era teri mwana ava wano nga muwala nga tamaze genda naba mu training kuba bw'amala training gavumenti bwemuwa clearance okubeera nti afuna visa kwembase n'okubeera nti asobola okutambula n'agenda tukyali ku nsonga y'emu eya process y'okuyitamu tulina eddakiika nnya okubeera nti tumala process eweddeyo kaakati omwana omuwala bw'amaliriza bw'avaayo nga tulaba tumutwala gye twandiise visa medical abasinga obungi gye bamanyi nga GCC visa medical ate mbadde manyi tuyina medical yagiyise dda kati visa medical tusobola ogikola nga tutandika oba ne tugikola nga mumala tumaliriza okutegeera kye mutwala kitukakatako okulaba nti omwana ono akola medical eno tukakase nti nga bwe twatandika bwakyali mu bulamu bwe era tulaya tafunye lubuto toyina lubuto tewafunye biri olubuto tagenda kati tutwale obwokulabirirwa ng'ate yagenze kulabirira bali eri so tuddamu ne tubakozesa medical ez'enjawulo ne tulaba nti omwana ono akyali nga bwe yali bwe tumalirizaawo visa ne tugifuna nga tumuteekateeka nga tumutwala ku airport era nga tetunnasimbula kuva wano tusooka kuddamu ne tumuyisaamu buli kimu kye bamutraininga awo kati ate ngenda wali mu experience oyina be wali ofunyawo ku ddakiika esembayo ng'akatiba kamukasuka amaziga tubafuna n'omusanga nga ali lubuto n'omusanga waliwo ebyakyuse n'omusanga nga mu butuufu waliwo ebijjanjabwa najjanjaba ne tumugamba okikale tunakutwala lunaku olulala visa yo ne tugirekamu tusanga waliwo ebisobye ne bisukka sirimu mwali musanzeeko mbeera kyebeerawo kakati yonna embeera ebaddewo nomale nga bwe nagambye nti omwana ono bw'agenda ew'omusawo gye bamukeberedde jamusindika n'atugamba mugira mukulinnyeemu nga gye tumusindika omusawo agende amunnyonnyole kuba kati nze siri musawo ogwo si mulimu gwange gwakola ki gwakunnyonnyola ekyokubiri tuyita ababavunaanyizibwako nga tebannagenda abaana bano okusookera ddala ne tubalaga nti kye bagenda okukola bakimanyi bwe tumaliriza abaana ne balaga nti nno batrainingibwa ne tubaako n'undertaking ze tusayininga omwana ono agende ku rekodi nti twaha mukiibi ono ye bbaawe era yamutuwadde tumutwale twaha mukiibi ono ye kitaawe yatukkiriza tumutwale ye nnyina kiba kitegeeza ki nti tebatuwa tufunye obuzibu obw'enjawulo mutandikirawo twaha mukiibi gwe bwe tukubira essimu ojjomala ensonga z'omuntu ono ne gavumenti bw'ebaako kyebadde enoonyereza twaha mukiibi kwegenda okutandikira abeere ng'akola ki annyonnyola ensonga ezo so mu bufunze bwe tugira naye ku kya medical ku baana abagenda gye twandisenga pre-departure medical eyo ekolebwa ku bonna ekolebwa ku bonna buli muntu yenagenda eno process eyinza kutwala bbanga ki process eyo ng'oggyeko wiiki 2 eza training nomale mu wiiki 3
omwana asobola oba mu mwezi gumu n'atambula n'agenda. Kiba kisinziira bwangu kinaffe gwe Fresh Minds muyina mirimu kina mirimu kati gy'oba omenya tugende. Tulina abawala n'abalenzi abakola obwa security mu Dubai oba mu United Arab Emirates ne Qatar. Tulinayo cleaning oyo agwa mu nsi zonna, Qatar, Dubai, United Arab Emirates ne Saudi Arabia. Ne tubeerayo ne bakagolodas ku nnyonyi, warehouse workers, bakadama bali abatuufu, abaana ab'obuwala abakola mu mayumba. Ne tubeerayo ne ba drivers abo mu nsi zonna. So ekisingako obukulu gwali eyo ng'owandyagadde ogenda olina passport yo, obulamu bulungi nnyo, jangu otutuukirire n'omulimu gwo gwennyini gw'oyagala ogwo gy'otubuuza oba tugulina, tujja kusobola okunnyonnyola tubeere ng'era tukutwala ogenda okukola. Njagala okuba omulanga eri abavubuka abali awaka, abawala n'abalenzi abali awaka, abadde ati ogenda ebweru, abadde ati ogenda okukola, njagala oyogere naye mudakigemu ngende. Bannyinaze bato bange ab'obuwala n'ab'obulenzi abali eyo, abadde alina amawulire agakwata kugenda okukola naye ng'olina makyamu, tukusaba ekifo ekituufu ky'osobola okufunamu amawulire amatuufu we wano. Era tukusaba totya wano ku Fresh Mind. Era tukusaba jangu ku Fresh Mind ku mulimu gw'oyagala okukola ojje ogutubuuze, tujja kusobola okugamba nti omulimu ogwo gye guli oba teguliyo, osobola ogukola oba tosobola gukola ki kugukola. Osobola okugafunira amawulire amatuufu we wano ku Fresh Mind. Tusangibwa Mengo emabega w'essomero lya Sapolo Kagwa Primary School. Bw'oba otuuse ku ssomero lya Sapolo Kagwa litunudde ku Shell Petrol Station n'akatale k'e Mengo, tunuulira ekikomerawo ekiggweerako waliwo ekkubo ery'ettaka. Eryo ekkubo ly'oba okwata otambule mita 2 ojja kusobola otutuukako wano. Tubeerawo okuva ku Mande mpaka ku Lwomukaaga, kuva saa 2 ku makya mpaka saa 11. Naawe ayagala okwebuuza jangu, naawe alina omulimu gwo ogw'ekirooto jangu ogutubuuze, tujja kusobola okukugamba era n'okusobola okutwala ogenda ogukole. Shaban ani? Amannya mpitibwa Kalema Shaban, nga nze general manager wa Fresh Minds International. Toyanzege mwebale kuba ndi mutambulira naffe. Olunaku olwaleero twagala bayagaliza weekend ennungi, ate tubaleke musobole okubeera nti muyiiya ekiddako. Olina omuvubuka atudde awo, mutwale atandika okukola. Olina omwana omuwala ali awo, bino ebyasimanya ani sooka obiveeko, teeberezaamu olabe. Omuvubuka oyo okusigala ng'ali awo mutunuulira nga talina kyayinza kuvaamu kikuyamba, oyinza okuba nga toganyulwa. N'olwekyo tugende ku mirimu egiyinza okuba nga abamu mutunda ettaka ne mugula boda, naye ate bw'obeera ng'ogenze kukola n'obwa KADAMA kiyinza okuyamba. Program KADAMA twagala kubeera nti tubasibulya. Mbadde balabi balungi ab'olunaku olwaleero. Mbadde ne Kalema Shaban, ono yatwala ekitongole ekya Fresh Minds International abali e Mengo. Mubeere bulungi. Nze Twaha Mukiibi, mweraba.